gwali yandaba byenjogedde woba olaba bikunyiziza nange sikwetaaga manya abanaku mumanyira abanaku mulowooza nti mwatukyawa mwe ne mulowooza nti tubaagala naffe tetubaagala tukyano notaliko kuandika bu comment junior wantama ekisooka siri mwana wa nnyoko ekyo kitulinda bako wammwe ekyo kusatu obwavu bwewammwe sibuyinaamu mukono gendo nenyijajjaawo ekyokubiri woba jajjaawo yafa nenya kitaawe yakuzaala mukazi omwavu oba onenye mamawo okufuna omusajja olubuto musajja omunaku. That's not my problem. Me, I live my life. So lujano kundeetera bizibu abantu abamu stress zibatta onoonya gwozimalirako sinze so jamu ebikuzimba we can agree or disagree or agree to disagree byonna bibiri tubisobola. So sagala bu comment wano gwawulidde nga wakanda bogusooka nga tebikunyumidde todda eno page si ya nyoko todda. You can follow me nina abagobereza emitwalo 2 aho mumbuzizaako ne bwenwera amazi simu evuga ne bwembanyeze mutoye simu evuga so you can follow me, you can still unfollow me. Nze nakola derinnya sikyanonya following mbu nonya bamanye nonya like nze siri ku social media zino ndowooza zange ekyokubiri era abantu benjogeddeko mu live eno nga naawe owulira tebikunyumidde osobola okukola ebintu bibiri. You can call me onkubira ate nno ng'oli mukakkamu nti mwami Junior mbadde nsaba ekintu kye wayogedde oddeyo kikiralifying I can still come back here. N'abantu mutukubira amasimu omanyi nzaani wanjogeddeko nkogereko gwe ne papa bamwogerako gwe kisirani goli gwe gwani gwe bastard opamagolodi nejeno muwozi mutabani wa president bamwogerako mutukubira amasimu ogera kula kyennakola onkole kigwe gena nawe esangule taddamu kumanyira manyira. So you can call me calmly oba osobola okukosa option yokubiri nontwala wali mu court. You can take me to court netwesange yewa my lord of justice zonna abawagizi abalamuzi bangi following. I know many judges babeera kuno kati you can take me to the lord of justice netwesange nombulira defamation waweekoma ne weetandikira. So